Gwe wenna omulabi wa leero nziramu okukwaniriza nate era ku mukutu guno ogw'amagezi amakusike. Naawe omupya eyakatweyungako olwaleero nkwaniriza ekyensusso nti nyiga akapeesa kakaliko ekigambo subscribe. Ojja kubanga osobola okufuna obutambi obupya bwe ngenda okuba nga mbateerayo obw'enjawulo. Wabula nkujjukiza ekyensusso nti bw'obanga olabye akatambi kano kalabe paka gye kaggweerako ate okagabane ne munno. Kuba akatambi kano ke kagenda okulaga ekyo ekintu ebimu bye nzize ngamba mu butambi obumu. Kuba nabagamba nti kino ekyasa ky'abagezi era kyabamanyi era abo bonna abalina amagezi ag'enjawulo be bagenda okuba nga bayita mu nkola empya ezitandise okukolebwa. Ng'era ojja kulaba nakugamba nti ebintu ebisinga bigenda kukyusibwa mu kyasa kino. Era nga ggwe ng'omuzadde ali eyo ky'olina okukola oba omuntu wenna alaba akatambi kano, twala omwana wo oba naye kennyini ogende oyige ekompyuta ate fuba nnyo weeyigiriza ebintu eby'enjawulo ebitambula mu nsi eno ate olekerawo okulowooza mu nkola eri enkadde y'ekyasa ky'e18, 19 ne 17. Kuba kino ekyasa kya 21 nabagamba nti amakampani aga tekinologiya ne laboratory ge gagenda okufuga ensi eno era bwe twegendereza mu bintu ebijja oba ebiri mu kutambuzibwa akaseera kano ojja kulaba nga amakampani mangi kati agayungiddwawo mu tekinologiya ne science. Ebintu bingi bigenda kukyusibwa ng'ate tugenda kuba tetubyetegekedde. Nyongera okubuusa nga nkugamba nti gwe wenna ali eyo ng'omanyi nti olunaku lwe watikkirwa diguli oba diploma oba n'ofuna certificate mu kintu ekimu n'olowooza nti ensi ekomye era nga lwe lunaku lwe wakoma okumanya n'okweyigiriza ebintu ebipya. Ky'oba omanya nti ensi yakuleka dda mu bintu ebimu era fuba nnyo oddemu otandike ng'okuddamu nga weeyigiriza ebintu ebipya. At least buli lunaku beerako ekintu ekipya kye weeyigiriza nga kyanjawulo oba nga kisukkulumye ku ebyo by'obadde omanyi. Ojja okumanya nti ebintu ebisinga by'olowooza nti obimanyi ensi yayitawo dda ne yeeyongerayo mu maaso. Bwe tugeraageranya ku makampani agabadde ngawo ebiseera ebiyise oba ensangi eziyise gabadde nga gatunda ekintu ky'olabangako, naye kati ensangi zino amakampani gakyusizzaamu ekintu kye gakuguza gaba tokirabako naye ng'ate onyumira okkikozesa. Nga mu kino osobola n'okiraba nti amakampani agaasookangawo okukola nga tekinologiya gaakolanga ebintu eby'enjawulo ne gaba nga ge gafulumya ekyo kigaagala tukozese. Amakampani gano aga tekinologiya omupya akolebwa ensangi zino gakyusizzaamu olunyiriri ng'era kati ensangi zino gwe wennyini gwe akozesa oba agezaako okweyunga ku kampani eno empya naddala ezeeyunga mu tekinologiya, gwe afuuka prodakiti yaabwe oba ekintu ekyo kye batunda eri amakampani amalala. Mu kino kyengezako okugamba nti amakampani gano gakifuula nti tobeera nga gwe kati gwe kasitoma waabwe, wabula baakikyusa ne bakifuula nti kati mu kifo ky'okubeera nga gwe kasitoma waabwe wabula gwe abeera ekyo kye baba batunda. Mu kino oyinza obutakitegeera bulungi kye njogerako naye kankugereze ekintu nga kino. Njagala olaba katambi kano tokabuuka kuba nina kye njagala okulaga mu maaso awo. Ogenda n'olaba akawunti yo kakugereze ng'eya Facebook nga kuliko adverts ezimu ezijja buli kaseera ezimu n'ozibulookinga ne zisigala nga zikomangawo. Kyova olaba nze nsaasira nnyo omuntu nga gwe oli ku buli mukutu gwonna gw'olabye n'obeera ng'odownloadinga buli app gy'olabye n'ozijjuza nga mu ssimu yo ate ng'ezimu obeera tozirinaako na mugaso oba nga tozikozesa. Mujjukire nabagamba nti amakampani agasinga naddala ga tekinologiya gatuggyako data waffe ne gamukozesa mu ngeri emu oba endala, era nga bwe nkugambye nti ffe twafuuka products z'amakampani gano mu kifo ky'okuba nga ate ge galina products ze galina otuguza. Simanyi oba nga gwaleeyo wenna ng'okozesa omukutu guno ogwa Facebook obadde okimanyi nti omukutu guno gusigala gulondoola ebintu by'okola either ng'oli ogukozesa essaawa eyo ne bw'oba nga akaseera ak'enjawulo nga toliiko. Era nga kino kye kimu ku nsonga lwaki omwami nannyini mukutu guno lumu yayitibwa annyonnyole ebintu eby'enjawulo olw'okuba nti abantu baakizuula nti alina engeri gy'atwalamu data waabwe oba ebyo bibakwatako n'abikozesa mu ngeri emu oba endala, wabula omwami ono n'abyegaana. Naye njagala otunuulire akantu kano ke ngenda okukulaga. Njagala oggulewo Facebook account yo oba omukutu gwo ogwa Facebook. Kirira ku page eriko obusaze, nyiga waliwo page mu nsonda wali obusaze bulinga buna. Omale okkirire wansi
obenga agenda okuloginga out waliwo akagambo kojja okulaba akaliko ekigambo settings. Bw'omala okunyiga settings ejja kuletera screen ng'efaanaganako ngaawo. Kati screen eno wegireeta kirira wansi tambuza paka ku kigambo ekiriko off Facebook activity. Ndowooza olaba abaami bano nti ebintu bino babikola babigenderedde ate nga tebaagala obitegeere bulungi. Kuba bw'otunulira ekigambo kino off Facebook activity oyinza obutategeera ki kituufu kye kitegeeza. Naye engeri gye bakiwandiikamu bakiwandiika kikubuzaabuza n'ensoma oba n'enjogera. Osobola n'okutategeera nnyo kiki kye baali bategeeza. Naye nga wano weewali buli kintu kyonna kye wali obikudde mu ssimu yo, app yonna gye wali odownloadinze mu ssimu yo, n'ebyo byonna by'okola ku ssimu yo eby'enjawulo wano we babitwalira. Nti bwe nkiriyalinga n'ennyiga ekigambo clear history buli kimu kivaawo. Nze mu ssimu eyange bino nabijjayo ne mbisangulamu oba tosobola biraba. Bw'omala okiriyalinga history ono n'obijjawo buli kimu kyonna kye wali okoledde ku ssimu yo, aba Facebook bano nga babadde nga bakitereka, okiraba wano nti bakuterawo akagambo nti bo bagenda bikiriyalinga biveewo. Naye kino tekibalobera mu maaso eyo kubanga bizinensi zo n'ebyo byonna by'okola bajja kusigala ng'era babitereka. Nga mu kino kikulaga nti wadde obikiriyalinze ne bivaawo kiringa bw'onaaba ng'oyeza olujja naye ng'olina omuti nga togutemye. Kitegeeza omuti guno gujja kusigala era mu maaso eyo nga gusigala gukusuulira ebikola mu lujja. Nyiga akagambo ako akaliko ekigambo more options. Kuba wano ogenda obbasangulirayo babeere nga tebakyakugoberera na kutwala bintu byo byonna byokola ku ssimu yo. Nyiga ekigambo ekyo ekiriko manage future activity era ejja kuleetera screen efaanaganako ngaawo. Bw'omala oginyiga nyiga akagambo ako akaliko future of Facebook activity. Akagambo kano kalina okubanga kakakala eya grey. Naye bwe biba nga biri active nga bikola nga basigala batwala datawo kaka mu kale eya bbulu. Era oyina okukanyiga era nga mu kino bajja kuleetera message efaanaganako bweti nga baagala oggyemu ebintu bino. So njagala onyiga akagambo akaliko turn off. Bw'onyiga akagambo akaka turn off kali akabadde mu bbulu kesika ate ne kezzaayo emabega. Kitegeeza oba obaggyeko oba oba disconnectinze ekyokuba nga balingiriza ebintu byo byonna. Naye ky'oba omanya bulijjo okuvayo wateekamu application eno ne applications endala ez'enjawulo kyova olaba nagambye nga ntandika wali nti nsaasira nnyo ggwe omuntu yenna agenda akwata buli app gy'olabye online n'oginstallinga mu ssimu yo ne biba nga bijjudde omwo ng'ate ebimu tobikozesa. Bangi bakuggyako datawo ne bamukozesa. Nakugambye nti gwe yafuuka product w'amakampani gano. Bwe baba nga baggyeko data ng'ono bamuguza amakampani amanene. Kyova olaba nga adverts ez'enjawulo ez'amakampani ag'enjawulo zisigala zijja ku ssimu yo oba ku kompyuta yo. Mubeere bulungi.